Emirundi mingi abantu babulwa okumanyisibwa ku nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo naddala ez'okwekulaakulanya ekituusa ne gavumenti okulagira baminisita n'ababaka ba paalamenti okugenda mu bitundu byabwe okumanyisibwa abantu ku nteekateeka zino so nga ate mu bitundu ebyo wabeerayo abakulembeze abalala. Embeera eno ye yawaliriza gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ensonga z'obwapulezidenti okuteekateeka okubangula ababaka ba pulezidenti n'abamyuka baabwe ku buvunaanyizibwa bwabwe mu bitundu bye batwala, era okubangula kuno olwaleero kuyingidde olunaku olwokuna. Bw'abadde abangula ababaka ba pulezidenti bano, minisita amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi abasabye bulijjo obutaba bannakigwanyizi mwaganya okwogerera enteekateeka za gavumenti amafuukuule, wabula bafube okusaabulula obulimba buno nga babuulira abantu ekituufu. Those are 24 years. But in 24 years, we had over 9 presidents. You know that? But we had elections only twice. 1962 in April and December 1980. Only twice. But we had over 9 presidents. Where were they coming from? You don't know. People would sit there and say, so and so is declared the president. Balyomunsi bano abajjukiza nti gavumenti esasulira empewo ku mikutu gy'ebyempuliziganya egitali gimu, kale nga buvunaanyizibwa bwabwe okugendayo batuuse eddoboozi lya gavumenti ku nteekateeka zaayo, olwo nno omugaso gwabwe lwe gujja okulabika obulungi. In those 24 years, women had no rights. The youth who make noise had no opportunity to be in the governance, leadership, and many things had gone wrong. Olw'okuba nti omuwendo gw'abavubuka gwe gusinga obungi mu ggwanga, minisita Balyomunsi asabye ababaka ba pulezidenti bano okufuba okulaba nti ensimbi za parish model ebitundu 3 ku buli 100 ziweebwa bo basobole okwekulaakulanya bave mu bwavu. That is why women are empowered. That is why youth are part of the leadership. That is why we say older persons be in parliament. That is why persons with disability are in parliament and councils, because all of us are Ugandans even when we are different. Ye kamisona okuva mu gye lya UPDF Kano Nelson yahebwa bw'abadde abangula abakulembeze bano abasabye okulafuba n'okulaba nti ebitundu bye batwala bibeeramu emirembe wamu n'okusomesa abavubuka ku biki eggwanga bye liyiseemu ebitasaana kuddamu kubeerawo kubanga bizza eggwanga emabega. Then when the Kabaka flees, what happens later is Obote becoming a full president, 66. No wonder 1971 he is overthrown by the same military institution. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'aba RDC Dr. Daniel Yisaabirye abajjukizza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulondoola enteekateeka za gavumenti zireme kufa ttogge kubanga bo ly'eriiso lya gavumenti mu bitundu gye bali. How do we make the RDC function more effective? And this guide is going to answer just about 3 or 4 questions. Number 1, it is going to give you the institutional framework in which your office operates. Okay? Who is who in your supervision? Okubangula kuno okwatandika ku Mande ya Sabbiiti eno kwakukomekerezebwa ku Sande ya Sabbiiti emu olwo abakulembeze bano baddeyo bateeke mu nkola ebyo ebibasomeseddwa. Otyo mu kibuga Jinja poliisi eyongedde okunyinyiitiza